Libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Kitante Primary School ng'abayizi n'abakulira essomero lino bakaasibwa bbaasi gye baawangudde mu kalulu ka Blue Band. Bbaasi ne bakwasiddwa Isaac Lutwama Nsubuga nga yavunaanyizibwa kutunda ebyokulya bya Blue Band ebikolebwa kampuni ya Unilever ng'omukolo gwetwabiddwako n'abantu ab'enjawulo. Nsubuga ategeezezza ng'okwetaba mu kalulu kano abayizi bwe baalina okugula ebintu ebikolebwa kampuni ya Unilever naddala Blue Band era ng'essomero erisinza obukongo obungi lye liwangula bbaasi eno. Florence Muhumuza nga yakiikiridde Director Musisi yeebazizza abakulira essomero lino okwetaba mu kalulu kano nga ly'essomero lyokka erya gavumenti erisoose okuwangula bbaasi. The process of mobilizing funds for our schools, because we know that these are UPE schools which don't have enough. So once they win a bus like this, we know that we have achieved a lot. Kitante liwangudde bbaasi eno, bus mpyattuku ya Isuzu era tubakulisa okwetaba mu kazannyo kano. Ebyongo bitadde ku bbali omusumba w'e Kasana Luweero Paul Semwogerere avumiridde abayizi abava mu masomero ng'ekiseera tekinneetuuka ne beefumbiza. Mu kyalo mufuke Naalongo nga nina emyaka 15. Aga Naalongo kasita nange n'ekitiibwa kyange ndi Naalongo nga kyekitiibwa ky'olina mu bulamu kyebalanga ku mufu afudde Naalongo kyekirala kyalina terina ekirala ki yasomako naye ekikulu kyetwebaza Katonda afudde Naalongo Omukama muwe ekyumula ekyemirembe nga kyebakwira mu ngalo afudde Naalongo. So girls mukule musome. Abyogeredde ku ssomero lya St Andrew Kaggwa SS Kasaala bwe babadde bajjukira omuwolereza waabwe Ndereya eyabbulwamu essomero lino. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.